Batumano omulimu gw'okusaasanya akatambi kano mbangu Batuma Rainso nga tumikimanyi nti obwenyi bw'ekitabo abujjako entegeeza abantu nti gundi azze olina kumala kwefulukuta nnyo okulaba nti ofuna notification okusanga omuntu nti yazze kale mbalamusizzaako ne mbasaba muntambuliza akatambi kano mukimanyi bulungi nnyo nti tulina option y'abantu 10 sharingirako 9 ng'okozesa WhatsApp okozesa Messenger emu besigaddewo giteeke ku account yo oba page yo abatalina mugguukiriro ku account oba ku page obenga basobola okulabirako ku account yo kale mmala basaba ate okusharingira video eno ne mbasaba ompita abantu bali wammanga tuyite mu bwangu njala mumpitire Seriti Bahabulwa abere kuno mukazi we njala mumpitire David Wasajja Mr. Paul abere kuno Sano Gamulenge ejjawo nawo oli mu America nkwetagako video eno njala kwetagako abataka ba Buganda bonna mbeetaaga kuno mwenna abataka abagenzi n'abasigadde abalangira n'abambejja mbeetaaga basava ne bannaava njagala bannabyabufuzi mu parliament ya Uganda njala kwetaagako kuno Demapuga Mpuga ne timu yonna mbeetaaga ndoza kansabire president abere kubona bafunye obudobula bakatambi kano njagala naye akalabe ngira tuyite mu bwakugo de tuyina butono manyo nako tuyingira weekend abantu babeera busy nnyo obudde baba na butono nnyo ate nako zono ne data wa bay nnyo okuba nti abantu batola sente nyi batatola data sola sente nyingi nnyo kali njala soka kuyisa obulango buno then tuleka tugende mu maaso ne video eyaleero ndoza kansooke kana kalango nkagenda mu Baganda ffe bonna Baganda baffe basenga baffe bonna abagaliza Ssaabasajja Kabaka obulamu nga muli mu ggwanga lya Bungereza buli kibugu kyonna buli nsi yonna buli province yonna eri mu Bungereza n'amasaza g'olimu nkutegeeza nti okwekalakasa okwemirembe nga tulaga obutali bumativu ku mbeera Ssaabasajja Kamwali n'egyeyawambibwa mwenda abantu Kabaka bazaana bali mu Bungereza ngenda bategeeza nti olunaku lwanca essaawa zijja kuba 5 ez'okumakya okukomekeza okutuukira ddala ssaawa 17 ez'Ebungereza nga mugenda ku lubirirwa Kabaka wa Bungereza Charles albaita Buckingham Palace okubanga mwekalakasa mutwalira n'ekiwandiiko asobola okisoma ategere biki bigenda mu maaso mu Uganda nti Ssaabasajja Kabaka yawambibwa mu mbeera gy'alimu mu ggwanga erya Namibia gy'aliisibwa akakanja ng'ate tuli mulembe mutebi oba mulembe gwa.com era tusobola okwegerera ensonga zo nga tetubeesinze ku mainstream media kale mwenna abategeeza olunaku lw'enkya yeno ejjokuba nti yejokuba demonstration egenda kubira mu Bungereza ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwokutaano ennaku z'omwezi 6 omwezi gw'omusanvu 2024 Alright. Keko akalango akasooka kanzeeko nakano kuba tuyite mu bwangu nnyo. Alright. Kana akalango kagenda kuma olunaku lwakusande ntandike n'akalanga akapya. Wenna atandaba kuwandiisa oba kubuuza ku conference eno egenda okubeerayo mu ggwanga erya Canada nga omulamu gwayo eyitibwa the third annual gender based violence ngenda nja kubeera nga ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwa November 2024 ekumekereza ogenda kusoma omwezi 1 December 2024 Omulama gwa guyita gender based violence and intersectionality ejja kuteekebwa mu Toronto ku airport Marriott Hotel 901 Dixon Road Toronto on M9W 1J5 ngoyagala okumanya ebisingawo ku conference eno ojja kubira omukyala Dorothy Kajumba kafulumu kuteeka seminar zino b'emisobo mu ggwanga erya Canada ku simu ye ey'omungalo kasalaba emu 647 929 0340 kajiddemu 4040. For more information about this conference, please contact the organizer, Madam Dorothy Kajumba, on her mobile number. You can get her either on WhatsApp or on direct contact or direct call on +1647 929 0340. Ojja kuba ng'omufuna akunnyonnyole ebikwata ku conference eno ng'akalamu kano conference kakoma ku lunaku lwa Sunday then tutandike n'akala ke nabatadde ku lunaku lwokusatu kengenda nako okuyisa wano. Alright. Kati mwenna atabasuubira okwagala okugenda ate mu omwaka ogujja kano ke kalango akapya akaliko nako mukawulirize bulungi nnyo. Kano kakomyo second round oba second edition. The International Conference on Ending Malnutrition 2025. Theme Better Nutrition for Better Lives. Second edition. Ejja kuba etegekebwa mu Woodbine Banquet and Convention Center, 30 Vice Range Boulevard, Ecto on M9W 7F4.
ngejatengera ko mwezi 17 ekomekezwa na mwezi 18 January omwaka 2025 omutegesi ye Mukyala Ronnie Kajumba ngayita mu company ya Extreme Music and Events esimu ye yali gyensomye okujjako obongerako eyokubyo bakali zino zonna kanzisomye bulungi muzitegere ezakalankano osobola mufuna ko +1647 929 0340 oba ku ndala era eri +1473 259 6031 osobola okubanga oyogera naye akubuulire kiki ekyetaagisa okweyunga ku conference ey'omwaka ogujja 25 kano kongera kateeka lw'ensonga nti kakyali kapya ku mitimbagano gyange gyonna kati obulango tuba tubukomezzaawo tuba tugenda mu Kigulalugi then tutandike firimu eyaleero. Alright, nga bulijjo nsooka kubaza mwenna ba comrade ne bannayuganda mwenna gye muli abali mu diaspora abali eka mwenna abakola video ku TikTok ku Facebook abakola discussion mu WhatsApp groups baganda afe mwenna abagwanga mujje abali ku ground e Kampala mwe bali kola mulimu gwa kubanja Ssaabasajja Kabaka temujjango okwo oluyalwa mu nnyindo olwekula weka sisobola kuleka bebaza mwenna abekalakasa bali mu America wawa bali mu Europe mwenna mbagala nnyo. Kati Ekigulalugi kya leero njagala kigendere bannayuganda mwenna abali mu Uganda nga sawuddemu muntu yenna naye okusingira ddala njagala kigende ku bantu abawangalira mu Buganda kuba Buganda ekyaza oba ebeera n'abantu bangi abatali Baganda bokka nga bawangaliramu nti ebiseera bisinga ebintu bingi ebadde bigenda mu Buganda nga bisiriikiriddwa wansi nga tebyogerwa naye ku njegene yagwawo tafotatani kubanja Ssaabasajja Kabaka ebintu bingi bivuddeyo byogerwa byemwali temumanyi byemwali mumanyi ebyali bikwekeddwa ebijjiddwayo yensonga lwaki tubagamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu wattu n'owunzika ngu yamuyamba ekkiriza nti ebintu bivaayo kati mubiwulira bulungi nnyo live and kicking ne mmanya ani mukyamu. Mu Kigulalugi kya leero ngenda ku kijja mu lugero lugamba nti eryokanga n'entonya ne tulaba ensiisira bwe zenkana omyoyo. Olugero luno lubannyonnyola dda bulungi nnyo nti muyinza okuba nga muzimbye ensiisira mulumbe oba mu kiyo kintu kyonna nga kirimu okuzimba ensiisira. Buli omu okumanya ensereka ye okuggumiza ensiisira ye nkuba olutonya. Ensiisira yonna eyisaamu amazzi kitegeeza nti omuseresa aba yasereka bubi. Oyo aba yasereka obulungi ensiisira eba tesobola kuyisaamu mazzi. Kyova olabaga nti eryokanga n'entonya ntulaba ensiisira bwe zenkanya ki emyoyo. Olyoyinza okuba nga olaba ensiisira nnungi ku ngulu naye nga enkuba olutonya bw'eti amazzi gayita mu buyisi. Ensonga lwaki tugenze mu Kigulalugi kya leero nga kisinzidde mu lufumo olwo. Nti eryokanga n'entonya ntulaba ensiisira bwe zenkana emyoyo mu Kigulalugi kya leero nkoza nnyo okukozesa ekigambo kino lwaki nti ffenna abantu abadde babeera ku social media n'abeera bawulira mainstream media okusingira ddala mu Buganda mubadde mubuzibwabuzibwa ku nsonga za Kabaka era nga abantu basinga obungi tebaagala zoogerako naye olw'okuba nti Ssaabasajja Kabaka bamuwamba era aliyo gy'atunuubulizibwa mu ggwanga lya Namibia mutegedde bingi nnyo abantu sekinomu gye bazze ne bawa endowooza yaabwe ne boogera ebigambo byabwe n'abalala bakyabuzibwabuzibwa naye nga bagira ne bazuukuka mutegedde bingi nnyo mu kino ntegeeza ki mutegedde baani abali mabega w'emivuyo egisaanyawo Buganda nga beefudde nti baami ba Kabaka babitiibwa kumbe balina bye batambuza ebyabwe. Essaawa zino abeeyita bakungu era babiyitibwa emmengo bali mu kutambula ng'abaano bako kyalo ku kyalo kisaza ku ssaza gombola ku gombola kyalo ku gombola ku gombola muluka ku muluka nga bakuba enjiri nti abantu baleme kwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka naye nga babuuza kimu mulowooza babanja Ssaabasajja Kabaka balalu lwaki mutukinako tugaana okwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka era bavaayo buggo. Kino kireetedde abantu okutandika okwekengera abantu abali emmengo nti abantu bano bandibanga balyake era nga balina olukwe olusaanyawo Buganda olw'ensonga tiwabawo ensonga ezisimba Abaganda n'abantu ba Kabaka bali ku mataka bagobebwa abaana beeyita bakungu ab'ebitiibwa tebavaayo wadde okulinnya ku kitundu kyonna ewagobeddwa oba wasendeddwa Abaganda ku ttaka. Wabula ate ekya Ssaabasajja Kabaka ng'ate okwekengera si buti ensanafu etambula egaludde Abaganda bavaayo okwogera ku bulamu bwa Kabaka ne bagaana okwogera batambula luggi ku luggi baga Abaganda obutayogera kitegeeza mulina kye mukweka akatali kabbe wattu amagumba olyosula mu mulyango kiki ekyebatambuza beeyita bakungu ne minisita ba Kabaka abamayiga nga mugenda mu kubaakuba ku bantu baleme kwogera. Wano kijjeeyo obuvunaanyizibwa n'okutegeeza abantu nti Kabaka yali yawambibwa dda wadde yali tannagenda buwaŋŋanguse nga baamutuulako era abantu bangi nnyo abadde balinanga okulaba Ssaabasajja Kabaka omuli abalangira abambejja omuli basajja b'amasaza omuli mikwano gye omuli ne bajjajjaffe abakulu b'ebika nabo baali baatuulibwako dda ku nvuubo nga mayiga ne kagulupu akali emmengo bamafiya baamambira eggwanga Buganda ne balisaanyaawo nga bagamba buli omu sirika toyogera kubanga
yenkola yaabwe eyabasibira mu bbwa abali mu Parole State Mengo kikibadde kigwa rugikyalero njera tutandike video y'olwaleero. Alright, leero ntandikire Mengo, ntandikire mu general information. Njagala comments nyazo kazimala. Ntandikire Mengo oba nsembyeyo Mengo. Njagala comment 5. Mwagala general information, mwagala ntandikire Mengo. Mbali nze dakika 5, mbodde dakika 2 zokka. Nakalaba Mengo 2, Mengo 3. Mengo 4, Mengo 5 yabana ate bayagadde nnyo Mengo. Alright, kale no problem, katandikire Mengo. Muwangudde temwasa keyboard, muwangudde Menge wangudde katandikire Mengo. Bwe tutandikire Mengo mwagala kutandika kuwulira ludda wa. Kanziremu akayivu wano. Loza katandike wano. Mwenna abanda bakunaku olokusatu bwenna ajja ne bagamba naye ate kiba kikyamu nnyo obutakuba kantu kano kuba akantu kano abaana bankoberedde akantu kano kansoke nkayisenga bwe mutegeeza bannamu musharinge video. Musharinge video nga muyita bannamu kansoke nkuba akantu kano kaba kaddakiika emu kuba kankwata mu babiro bambi abaana bano bankolera akantu. Musharinge video tulyoke tutandike. Amazima tumisinga kabaka waffe yanga Julia tumisinga ebitenkanika. Obuganda ugasena abantu abalaba nkuyanja abenjawulo abendinga ezenjawulo bali ajasi bagala kwanga balengera kabaka because kabaka bwe tubanga tumulizeke dobozi lyaffe amazima esani welitandika okwanga tuwulira yange banga lyamazinga amazima tetumuliza amwe mitima kati sawa zino gisobodde okubanga giralikira amutuulyanga just we are heartbroken because nga tunakulaba kabaka waffe yanga bwe tuba tuwulize ku kigambo twani banga tusaba amazima tusaba tuwulize ku kabaka waffe wa Buganda buli omatso okwanga amazima ga Katonda kakkana yomatso bodde okwanga awulira buli kimu nga wulira essanyu enga sawa zino bagala kulaba kabaka tusaba just mu ddembe mu bulungi amazima tulabe kabaka waffe. Alright, mwana yankolera akantu ako. Ndowooza nono muzeyi koloboza kamuyiseewo tuleke tutandike bulungi musharinge video. Kwebaza webalinyo webalire ddala sebo nga kabaka bwe yasobodde okulabikanga akukubira essimu n'atasobola kukubira basajja befe abawulira ng'emitima gitukubagana nga twagala okulaba ku mutanda n'otugamba yakubidde essimu sebo bino si bya bufuzi enkwe zaava dda mu Buganda tugenda ne jjajja wa Ssaabasajja Muwenda Mutebi yali awambiddwako nga nabaali bamuwambye baali Baganda kye twagala kabaka atuulire ku ddoboozi lye n'eso si kutugamba nti yakubidde gwe essimu ffe tunaamanyira watu otulimbye oba totulimbye sobo wekitiibwa Katikkiro twagala kabaka tetulina kirala kye twagala Ssaabasajja makulu nyono kyukyumpologoma ya Buganda abaaba Namibia otugambe tuwuno n'ebyokutugamba nti yakubidde essimu era ogiwulira wekka ye maama bani b'obuzaabuza afukaanaaba twagala kabaka. Omuyindi yakola muzeyi koloboza nkutumiddeko onna wooli. Obyali bisekera naye omuzungu yakola muzeyi koloboza wonna wooli nkutumiddeko abakuli okubaga ebitundu byakutumidde gwasinga mu kintu kino osinga bangi abataayaaya. Alright, katutandikire muzeyi koloboza tuli bizi muzeyi koloboza atatusesa busesa. Alright, katandikire wano. Radde tulibusa kuda ku radde lwakusatu nenzija nenkola video nembagamba nti munteekateeka namutayiika eya Yoseri n'akabinja ak'Abanyarwanda engeri gye bakyamu Buganda teryagimanyi era basaanyawo ebyafa bya Buganda byonna basaanyiza ebintu bya Buganda byonna mwe batuuse n'okuba nti bajjawo ekibumbe bya Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa okubijja ku luguudo Speak ne ku energy ne Minister of Energy babijjawo nakikoze olunaku lwali lwakusatu nembalabisa naye bugenzo kerwaliro nga KCCA eyisize ekiwandiiko nenga tewali TV tewali radio tewali munnamawulire yawadde information yeyo yabadde Umbuye Broadcasting Service yasoka ku breaking information yeyo
nga TV Uganda radio teri munnamawulire kebere CBS kebere BBS nga tewali yayogedde ku nsonga za kujja bimu bya Ssaabasajja bya Ssekabaka Muteesa mu kibuga wakati. KCCA ne Mayiga na abantu abali Mmengo tukimanyi nti muli basajja Banyarwanda. Bwemba mwagala kusanya byafa bya Buganda nga nannyini ttaka Muteesa mumujja ewantu wali designated nga ekintu ekyo ekimube kyali gazetted mwene mujja mutegeera nti mulowooza nti abantu bategeera bategeera. Nze nasosobwa information eyo kansokenza nnyo obutambi obwo then ndyoke tusoke tusimbule video nduli ogenda kunyiiga omwebana abasajja balina akamanyiiro. Obutambi buno mbadde mbutadde kumpi wano mbubaddire mu bulayi bulungi nnyo kuba nze nabukoze ku lunaku olwokusatu nga teri yabukozeeko yenna yena obuluwa abo buno wano. Nze nasosombolaga ekifaananyi kino ne mbaga nti ekifaananyi kya Ssekabaka Muteesa bakijjeyo bulungi nnyo wali ku speak ku Grand Imperial Hotel kiikyo. Nze nasosombolaga information ku lunaku lwakusatu ate weewunye kawungeezi nga tewali TV kebe radio yasobodde kubagamba information eno. Nze nasoso gibagamba nembalaga ne video ndoza mutegedde bulungi kati olwaleero kino TV kyabwe eky'Emmengo kigambibwa ekiti bibino ebyo biwandiise wano obira bulungi nnyo bawandiise bati ekitongole ekivunaanyizibwa ku kibuga Kampala Capital State Authority KCCA ekitegeezezza nga bwe kyakkaanyiza n'Obwakabaka bwa Buganda. Njala sooka babuuza njagala mumbuulireyo ku lukiiko lwa Buganda olwasembayo waliwo ekiteeso ekyajja nga kiraga nti ekifaananyi kya nannyini ettaka eryo Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa bagenda kijjawo. Mwawulirawo ogulire ku CBS oba ku BBS nga bayise eggulire nti olukiiko lwa Buganda yakkiriziganyizza okusengula ebibumbi bya Ssekabaka Muteesa mu Kampala wakati. Mbabuuza mu bantu bange abali kuno mwawulirako olukiiko lwa Buganda nga lusoma ebbaluwa eyo oba CBS oba BBS oba omuntu yenna mu Uganda ng'asoma ekiwandiiko ekyo tekiriyo. Lwaki BBS ekiwandiisire kitegeeza nti bano bali mu nteekateeka esaanyawo Buganda ne ligasa ya Buganda. Tugenze mu maaso nti KCCA yategeezezza nga bwe bakkaanya n'Obwakabaka bwa Buganda okusengula ekibumbe kya Ssekabaka Muteesa owookubiri ekiri ku nkulungo eriraanye Speak Hotel mu Kampala. Mukiteekemu mu kifo ekirala okusinziira ku KCCA kino kikoleddwa okusobozesa enteekateeka z'okutereeza n'okugaziya oluguudo wekiri. Ndowooza mutegedde kati kyekiri Emmengo kitubagamba nti mubeeremu n'obwongo. Nze navaayo n'enfulumya amawulire ago ku lwokusatu nga tewali n'omuntu yonna agoogedde. Kati mutegedde kyo kigenda maaso mu Buganda era mubuuza. Era ojja kubuuza omuntu wa Buganda yenna omubuuze owaayi kiki ekyagendawo nga teri akuddamu. Alright. Kati nga bulijjo mbawa current information ne mutegeera. Nessanyu bategeeza kubaka mbategeeza olwaliro mmwe abatera okubeera mu byobufuzi babuuza ebibuuzo n'abaagala okumanya current affairs across the world. Olunaku lw'eggulo eggwanga lya Bungereza lyalonze akalulu era ogenda okkakkana nga Conservative Party ebadde efuga eggwanga lya Bungereza ng'ekulembera omukulu Sunak Omuyindi yakubiddwa bubi nnyo era ekibiina kye bayita Labour Party ne kiwangula obuyinza era kati nga Prime Minister wa Bungereza ompya aliko essaawa zino atannalayira oba ng'agenda okukola gavumenti ye bamuyita Keir Starmer ye Prime Minister wa Bungereza ompya. Tebakulya ssente olwaga nti Sunak ye Prime Minister wa Bungereza tebakulya ssente. Oyo ye Prime Minister wa Bungereza omupya bamuyita Keir Starmer. Omulabe oyo ye Prime Minister wa Bungereza omupya. Yoyo Prime Minister wa Bungereza omupya. Muyinza okuddeeyo ne bakulya ssente ng'owooza simanyi Sunak. Omuyindi baamuggyeeko dda olw'emivuyo gye yakola emiyitirivu ennyo. So kati Labour ye yazze mu buyinza oluvannyuma lw'okukuba ekibiina ky'abaconservative bubi nnyo mu kalulu akabaddeyo. So bwe bakubuuza ekibuuzo bole muli mu debate omusibye ensimbi zammwe Prime Minister wa Bungereza omupya ye Keir Starmer ompya. Osobola okugga ekigambo Starmer nga bw'okyulira Starmer mu Luganda naye nga kino linnya Starmer liri mu Luzungu.
STARMER eya KEIR yo prime minister pia manya gabiri so tema kulia serezo ngabuli muzala simanyi ngatowoza mbwate yesunaka sunaka zagenda genda ko bijja byajja bombe asoko balabako tuke tugende maso katika tutandike information eyatulese mu butongole olwaliro nga tuli Mengo tusoke tuyitemu Mengo then tulioke tudde bulungi nnyo ku information eri jeno. All right, tutandikire tuddawa katutandikire wano. Nzamwagala kumanya byabataka buli kimu kina wano batusokere wano. Wasanya Cultural Speaker Mayiga Sano Gamulengejja afutubadde ku Buganda Mengo gyobera nti oli ku malalo g'abagenzi abali abantu ng'essaazi no balabanga abafu ye baliko gy'otuusaako engalo mu ggwanga eryabungereza. Kati ndi wano tegeeza Abaganda nti ekiri mu Buganda naddala mu Bulange Mengo kitokota si kisaanikire. Owerimu yatema ku waabiri nti jangu weerolere. Munnange mu lukiiko olwali Mengo lwasembayo Mayiga mwe yagamba nti yafuna essimu okuva ewa Kabaka ng'amukubiddeko mbw'ayogedde naye ebyavaamu abitegeera nti n'essimu eyo yagyekubira kennyini n'ebigambo ebyayogerwa byali biwanvuyirivu ng'omuvule gw'omu lutobazi olw'ensonga tekwaliko nnyini bigambo ebyo birabyeyogera. Mu miitingi eyo lwagivaamu waliwo okwasaganya n'okwesika ebitogi wakati wa Charles Peter Mayiga Sano Gamulengejja afutubadde Mengo ne mubbi munne nga bagamba nti Sitani alina effujjo bw'alaba ayidde gwagoberera. Olwamala mu kiiko olwo ne yeesiga ofiisi ye mu nkubo za Bulange omwo mwe beekwatira ebitogi ne mukulu munne mubbi munne Kiwala Bimale ng'entabwe eva ludda wa. Entabwe yava ku kino nga buli omu alumiriza munne okuba nti ayeekera munne babasuuze omunyago oguli e Mengo. Kino baabawula bwawuza oluvannyuma lwa buli omu okugira munne emmundu zino zibastola nga buli omu ayagala kuyisaamu munne amasasi nga Wasanya Charles Peter Mayiga agamba nti abantu abamuyeekera n'okulwanyisa obukulembeze bwe Kiwala Bimale yabasasula ne Kiwala Bimale n'amugamba nti gwe era obadde osasula abantu mu Buganda okunkuba ne ku social media ne ku TV zonna okwetooloola ensi yonna eri Abaganda ng'osiiga ettome ku linnya lyange. Nabagamba empewo za Buganda zaasituka bulanga ababbi batandise okulwanira mu bbanka gye bagenza okunyaga. Manya nti ekikutobodde kigenda buta kyokka go balwanira eyawa obuyinza alire musajja tubamuwamba bo balino bagala kwekuba. Yugayo nga bataasizza okubataawula mu kulwana kuno kwaliwo nga buli omu alangira munne ebisongovu. Olwavaawo wayitawo ebbanga mpawe kaaga Wasanya Charles Peter Mayiga n'abinyika mu nsuwa neyoolekera eggwanga lya Amerika essaawa zino gyali gye yeekwese gy'atayagala dde omulema amulabeko ngali ku mission enneekusifu. Mission esooka eyamutwala mu ggwanga lya Amerika yeruwa esookera ddala yeeno. Omwami ono bwe yali bw'amala okukola emifuuyo gye gyonna yafulumya eyali akulira okukuuma Ssaabasajja Kabaka kubayita Captain Sempijja n'amuddusa mu ggwanga n'amutwala mu ggwanga lya Amerika. Kati ekyatwala omukulu ono mu Amerika ekisinga obukulu yagenda kusinkana gurupu zaabwe eza Buganda abasajja ba Kabaka naye nga doza political structures oba structures byabufuzi tezikolera Mengo babenga batandise okutambuza ebyobufuzi byabwe mu ngeri y'okutambuza Mpogale Mapuga yensonga lwaki mwolera Mpogale Mapuga yafuna conversation oba gye tuyita call ku Voice of Africa okuba nti yayogerako ne Voice of Africa eri mu America y'omu ku mulimu gwa Tutemayiga. Ensonga eyalinga ey'okubiri Mpuga yagenda kusinkana musajja ono Captain Sempijja ng'amugamba mukulu byaliwo manyi nti mu America ali eddembe ly'okwogera bye wakola wabikola nakuwanga ebiragiro naye wakolanga ebibyo ekisingako togeza n'osubula ekigambo kyonna ekikwatagana ku nsonga z'omanyi ku bintu bye tubadde tukola mu Buganda ne bye twakola ku Ssaabasajja Kabaka. Y'ensonga lwaki Mayiga akyali afumbirira muvubuka oyo amugambo waayi togeza n'oyogera kubanga amanyi mu America waliyo freedom of speech ate omuvubuka ono asobola okuvaayo n'ayogera ebigambo. So Mayiga yagamba muvubuka please tonvaamu toyogera bigambo byonna. So bali ali afumbirira mukulu oyo baleme kwogera bigambo byonna era y'omu ku bantu balina okusinkana batandika okwogera ensonga ezo olw'ensonga akimanyi nti information eno singa omukulu ono Captain Sempijja afulumya information yonna kyandiviirako Mayiga okukifuuwa ng'akizza munda olw'ensonga nti
ebintu bibakola ne bamukozesa byali bingi nnyo. Naga nti information ero efuluma esobola omuyisa obubi ku nsonga nga bwegenda nti abantu bakyamulamu essubi kumbe abatu bamuvaamu dda ekimu kigenda mu maaso. Alright, kati kansoke episo nakano munda Uganda yenna gy'oli waliwo emboozi etambulira mu WhatsApp group, waliwo emboozi etambulira ku masimu n'ebiboozibozi, naye ngenzo okukola okunoonyereza ng'abaaka bano batambuza information eno Ssaabasajja Kabaka yafadda Abaganda musirise. Abantu bano babakozesa okutambuza information eno, mu kugitambuza bapika omukka oba omuliro mu Baganda bave beekalakasi. Nenga bagitambuza baaka bano era information etambulira mu baaka bano olw'okuba nti abaaka bano bate bakoleramu n'abafu abantu bannansi bafulumya information eyo. Banyabo ne bassebo abasajja ba Kabaka n'abazanja ba Kabaka njala bagamba Ssaabasajja Kabaka gyali mu ggwanga lya Namibia gye baamuwaŋŋangusiza nga baagala omutemulira yafiireyo. Njala bategeeza enduulu ze mukubye n'okubanja ko muli mu kukola ye life support ya Kabaka kwali nti akyali ku nduulu yammwe. Otherwise bandibadde bamukwata dda akabbali bamunyiga, naye enduulu ze mukuba okwekalakasa abaluwa gemuwandiika video ze mukola buli kimu okwetola ensi yonna y'ensonga lwaki Ssaabasajja Kabaka wali, kubanga mu planning yaabwe baali tebasuubira Ssaabasajja Kabaka ayingira ogw'omusanvu era baali bakimanyi ajja kutegeera nti ali Namibia. Baali tebakimanyi nti sisitimu yaabwe y'okumusuula eddalo gye baali bategese tujja gitegeera buli kimu mukikuba ne mukisaanyaawo. Wuuyo twageza okumekkeza nga baleetedde mu AI nakyo mukikubye mukisaanyizaawo. Batuse n'okuleeta engege zino zizi mususu naye gyeyogere nga byeyogera tebikwatagana n'erinnya mpale za Mukabi Museveni. Kati mbategeeza musigale nga mudimandinga Kabaka. Mmwe life support ye mmwe mumuwa obulamu bwe musiriikiramu kiba kitegeeza nti Ssaabasajja Kabaka muvuddemu. Mu bulamu oyambanga nnyo omuntu ng'omuyamba ku lwa Katonda, tomuyamba kusasula. Yambanga omuntu tomuyamba nti agenda kusasula, muyambe Ssaabasajja Kabaka nga mukuba endulu muwandika abalongo balimu balireetera ekyo mukitegere kinjala osooka okukola ki okujjawo. Kati ow'omutwe obunafu vidiyo eno sooka ogyesonyiwe nga gwe omutwe gwe gukwata mpola, kubanga wano wendaga weetaaga omuntu ng'obwongo obukola bulungi nnyo. Byengendo basomesa n'obategeeza wano wetulaga mu bufunze video etandise. Crocs nabategeeza nti okuva mu 1996 Museveni yateekawo bambega okubega Ssaabasajja Kabaka. Mu 1993 ne Museveni na activating bambega okubega Ssaabasajja Kabaka. Pako kutukola mu mbeera gye baagadde omuttiramu. Baali tebakisuubira nti social media eribaawo baligenda omuttira. Baali tebakisuubira nti ejja kuvayo abantu abaakapawala nga boogera ensonga nga bazino okuba baali tebakisuubira. Olw'ensonga nti mainstream media gye baali basuubira nti ejja bakola ekigambo kino nga buli omu asirise okutiisatiisa buli kimu. Naye luck enough buli kintu kibeerako obudde bwakyo. Kati mainstream media ago mawulire mafuma kati tegakyaliwo, abaana bali ku social media bateekako ssente zaabwe nga teri abasasulidde ne bakola kye balina okukola, which is okay. Kati kansooke mbazeeyo katumbage video ya Bwongo. Abamanyi ebyafaayo mujjukire nti Yoseriti Bahabulwa Lutabaisirwa mutabani wa Akala ekyensi temezedde ensanga bisibe yajja mu Uganda ng'omunoonyi w'obudamu. Najja ne nnyina Esteri Akokondeha. Era obutuuze oba empapula ze kubeera omunoonyi w'obudamu, empapula ze baazimukolerako mu Bulange Mmengo. Era empapula za buli abayokya Bulange eyo. Oluvannyuma Obote yagezaako nnyo okwagala okuleeta abantu abasobola omubegerako. Mwe yaleetera Abanyarwanda bamuyambeko mu kubega. Ne Museveni mwe yayingirira okufuuka mbega. Museveni bw'afuuka mbega n'afuna n'okutunta okutendekebwa mu busirikale n'atendekebwa bulungi nnyo. Bw'amala okutendekebwa ate n'afuna ekirowoozo ekyokwagala okuyingira okulembera eggwanga. N'ajja ng'akitandika mpola mpola. Mu kifaananyi kyenkusiigira njala kutegeeza nti tuddiringa n'omusajja wano mu Jaasi Mutendeke, tuddiringa n'omusajja Mbega
senior spy. Senior spy to diringa na etutya. Senior spy yasoma Soviet Union politics. Yasoma Soviet Union politics. Nasoma politics wa Mussolini. Nasoma politics wa Hitler. Nadda ne mukati neewogoma. Kati bw'amala osoma ebintu byo n'abimasitalinga. N'ateekamu hatred oba obukyawe bw'alina ku Baganda nga bamusembeza. Ne gujja bagira. Mu bintu bye yasinga okusoma mwe muli ekigambo kibayita oba muli ekigambo kibayita divide and rule. Ebigambo biri bya njawulo. Divide kitegeeza yawulamu. Rule kitegeeza fuga oba kulembera. Divide them and rule them. Lwaki divide and rule Museveni gyakozesa? 1. Mu theory ey'abasajja ba Soviet n'abazungu bagikozesa. Buli lwobanga abantu bayimiridde ku cause emu oba bali united, tosobola badefeatinga. When people are united against one cause, you can't defeat them. The only way to defeat them is to divide them, then after rule them. Oba mutegerekese bulungi nti mu system yawula ofuge. System eyo ejjawo obumu bw'abantu singa basazewo okwegatta. N'omuzungu system eyo y'abantu okwegatta tajagala. Alina okulaba ng'afuna ekintu ekibaawula. Yasooka akole kyayagala. Kati mu system ya divide and rule Museveni gyakola. Nakati gyakyakozesa byengendo banyonyola byonna. Kati mwagala kulya kino ekyabajjajjaffe abataka bagenze. Kati bomba mazo basomesa ekigambo kya divide and rule Museveni kyakozesa. Ekisooka Museveni tayagala biteredde. Kyekisooka. Ekyokubiri, Museveni mu system ya divide and rule muyinza okuba muli abantu bataano. Mwenna n'abatuma ku mission emu. Naye mwenna mugenda ku mission emu. Making sure nti buli omu amuwa equal rights. Naye ate nga buli omu alina assignment yanjawulo ku ya munne. To the extent mugenda okutuuka eri ku mulimu kye mugenda okukola. Buli omu ng'alaba nti yasinga munne ekivaamu kulwanagana, ate emala okulwanagana. Ate buli omu aba alina okumakinga sure nti alipotinga okwawula enjawulo yammwe, enjawukana yammwe gye mulina ku mulimu gw'abatumyemu. Kati ye n'aba ng'ali omuntu omu. Afuna information okuva mu bantu bataano naye nga bagende ku kintu kimu nga kibaawuddemu, kati ye n'atuula n'amanya. Eyo n'ogifunye. Mwe ne mwekyanga ne mweyawula. Ye nga mwenna mugenda kulipotinga ku muntu omu gumuddiza information. Ye awasinga okukolera. Tayagala bitegedde. Ndowooza muntegedde bulungi. Oba kankiddemu. Katugambe muli abantu bataano. Buli omu n'amuwa ekyokukola. Naye ng'ekyokukola ekyo ekintu kimu. Buli omu n'amuwa amaanyi kyenkanyi. Naye nga akimanyi nti okufuna kyayagala alina kubateekamu kkoodi mweyawule. Kati ye mu kweyawula kwammwe mwafunire ekituufu ku kye mwagenzeeko okukola. Kati Museveni waakola bw'atyo. Kati katusooke tudde Mengo. Mengo already kumwe mwenda temwete mutegedde nti Mengo it's a parallel state. Museveni gye yateekawo nga eriidingiddwa Abanyarwanda abeeyita Abaganda. Ne baggalira buli Muganda yenna ow'enkizo eyalina obuvuna obudde mu Buganda ne bapulesinga buli Munyarwanda alina erinnya Egganda. Sijja kubadda mwena bamanyi. Nabagamba 99% currently abantu abali Mengo bonna Banyarwanda. Alva Macha amanyi okulanya, amanyi okukola ki 99% bonna abantu abali Mengo bonna Banyarwanda. Wadde amanya balina ga Kiganda. Bwambala okuteekayo parallel state. Parallel state yo nabagamba mukole buli kye mwagala as long as temuyingira mu politics wange. As long as mukontrolinga buli Muganda yenna ow'amaanyi eyandibadde ajja okuvuga Nyanza Museveni by'obufuzi byange byaki eby'eggwanga. Yensongola ki bagoba abantu ku mataka Mengo buli omu? Yensongola ki batta abantu Mengo buli omu? Yensongola ki Kabaka babadde bagenda mutta Mengo buli omu? Museveni corruption nga corruption buli muntu.
babbi esereze gwanga buli muntu teya songa ate previous obaje buvuddeko wakati kila basokako nga batabannakola kintu kino bagoza Menge egambi eki tekikyali Mengo anda Mayiga mu Parliament State Museveni yamuga nti kati gwefuga Mengo ng'okontrolinga buli muntu byafuze nda eyandibadde ajja okunwanyisa mutontawala nga sijja kutabalanga kati mu system eyo ne mujja muvaamu omwana gwe batategeera Kyagulanyi najja tumuna kitabangula bwamalo kitabangula era mu system yemu nga tuyingira 2019 wenzijira ne program buli mulange Mengo netandika okujja information buli muntu nago mwana lumbu yabadde kiki nnyo mwana ono kiki nengamba ina wenda bwe mu musto umutalaba information nevayo kabaka najja musajja atwembera yeyo mbayitira mu bwangu kati Museveni okwagala okufuga Mengo na buli kimu akyeddize 1 n'akwata Mayiga n'amuteeka Mengo amukole buli kimu kyagala n'akwata Joyce Nabbosa Ssebugwawo n'amujja mu FDC n'amuteeka mu government naye alina same powers Mengo n'akwata abataka nabo n'abawulamu group says bili mu system ya divide and rule already Mayiga yayawulamu abamugombola neyawulamu abamasaza abalangira n'abambejja bajja abebika n'aba bulumu kiyemenga short menga giteeka mu kitu divisions okwawukana nga yasigala yafunamu kati wenjagala mbatuse wawana yasooka nawa Mayiga amaanyi n'akwata Nabbosa n'amuwa amaanyi nga Nabbosa akontrolingako Mengo kati mu kino ng'alwanyisa Nabbosa n'alwanyisa nani ng'alwanyisa ne Mayiga nga beekuba naye ate abantu bano beeraganga abatamanyi oba batalina bukuubagano naye ng'ate obukuubagano webuli kati Mayiga nga bw'agenda Museveni okubba ene Mengo talina gwawaako alya yekka n'abayaaye be Nabbosa n'akimanya nti eno eriyo abantu abayagayagga okufuna ssente n'akwata ekibinja ky'abataka abaasooka n'abatwalibwa Museveni n'abapolota nesigalayo ekibinja ky'abataka abalaba enkizo abatalyankuzibwa ne basigala ebyaddako mu abimanya sigenda bibaddiramu tutuuse ku Ssaabasajja Kabaka bamuwambidde Namibia Nabbosa addamu akwata abataka era Mayiga ng'akuga tamanyi Nabbosa abataka batwala basaba nti bagenda kola Ssaabasajja Kabaka Mayiga ng'akola ki ng'asirika tugenda mu lukiiko lwa Buganda musajja mukulu Professor Badjo Kateregga nti abantu abeesobola twandigeze tulaba Ssaabasajja Kabaka Mayiga bemona agenda ate ennyonyi tezijjule eyo division weeri n'engeri kwalaali kati abataka bwe bagenda Nabbosa bwe yatwala ne basabbo bagende balabe ki balabe Ssaabasajja Kabaka bwe bagenda Museveni baga ngenda bakolerako bawone permission mugende netudda netwogera Mayiga naga yayogera ne Kabaka yamukubidde essimu biki era bamugambya alina okusigalayo awo era bulungi nnyo olunaku nga terutuuka nga tebatusindikira AI Kabaka wa AI abaana abasoma software engineer abasoma IT ne software engineering nga tebakuba AI Kabaka wa AI nga tebamuyiwa wansi nga tebasindika bakufuluba nale mu enkwezenge nizijja zirwanirwaneko niziremwa wayitawo naku lumuloka ng'abataka tubalaba bolekedde e Namibia abataka batuuka e Namibia Museveni yabawa ssente n'abasitula n'hoteri ennaku ezi 5 abataka batuuka e Namibia nga bagamba kati tutuuse Namibia twagala kulaba ani jukire Namibia eyo Joseph Ndawula mu Buganda mu system ya divide and rule Joseph Ndawula ye chief coordinator wa Museveni wa Mayiga wa Joyce Nabbosa Ssebugwawo kati obuzibu avudde ludda banjabo ne basebo bajjajjaffe abasoyiro anti abataka basoyiro bajjajjaffe abasoyiro tebandala baku Ssaabasajja Kabaka ate era tebasuubira nti bagenda mulabako nkiddamu bajjajjaffe abasoyiro
abataka kuvole bagenda kulinya ekigere kyabwe Namibia tebalabanga kusaba soiro tebamulabangako era ebitundu dozanga kinana ku buli kikumi bayinza obutamulaba kubanga ennaku zababasula mu hoteli zikoze eki ziweddeyo obuzibu buvudde luddawa obuzibu obuno Mayiga bamutwalako ekitundu ky'abataka ne bagenda muki ewa Museveni afuna akasajja ku mutima azimba obuli maawa nga Nabbosa afuna amayinja weewuunye lwaki Nabbosa naye teyagendera ku bataka bali soka weebuuze Nabbosa yali chief coordinator eya coordinating nga lwaki teyagendera ku bataka bali mbuuza gwe kyali wange ali kuno jjajja wange ali kuno taata wange ali kuno lwaki Nabbosa Ssebugwawo teyagendera abataka bali beyaga nti agenda bakulembera abataka batuuka e Namibia kiki ekyazzeeko owulira bulungi nnyo batuuka e Namibia David Wasajja Apuli Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja Agnes Nabaloga oba Agnes Nabawiiki Sara Kagere oba Sara Kafuti nga bawandiika omukuku gw'ebbaluwa nga bagusindika e Namibia nga balagira abali ku tiimu yaabwe akulembera Joseph Ndawula n'abantu abali aba City Mafias obutakkiriza mutaka yenna yazze kulinnya kigero bakola Ssaabasajja Kabaka waali ne waatudde okumanya Museveni musajja mubi nnyo ate era akyatta nnyo abantu nga n'Abaganda kwe bali mu State House kennyini nga Museveni kuno kwoli naawe n'owandiika ebbaluwa yennyini neetuuka e Namibia ne bagamba nti tebageza era ne basinkana Kabaka yadde kati abataka bali mu bbanga Museveni amaze obalabisa nti tebakyalina mugaso kati mu system ya divide and rule amaze okukozesa akulietinze controversy between abataka abaliyo between Mayiga and his function led by Mayiga David Wasajja Agnes Nabawiiki Sara Kafutu ne Mayiga kati ataddewo kyetuyita controversy differences kati ye n'atuula wali nga kyembasomesezza wali nti kati ye yatudde wali omupiira gumulimu ngalo kati abataka essaawa zino abagenze Namibia tebalina kye basobola kugamba Baganda era batambulidde bukunya kubanga obwerere buzibu nnyo batambulidde bukunya tebalina kye basobola kugamba Baganda okugjako mu kuswala ennyo naye mbaga ebitundu ku 8 ku 10 tebajja kulaba Kabaka olw'ensonga bo bennyini abasindiseeyo ate basindisa abaluwa gabagamba abo tebageze ne basala okulaba ki mujjukira basasulidde hoteli ennaku mmeka ennaku 5 zigenda kuggwako bagenda bagamba ki already kati bo abataka bali e Namibia bagamba naye kyekigenda maaso wano Museveni yabavuddemu Mayiga abalaga nti yalina obuyinza ku Ssaabasajja Kabaka n'ani alaba Ssaabasajja Kabaka ku bbaluwa ezawandiikiddwa nti they should get confirmation or authorization from Mayiga and he said himself mu bbaluwa nti ye abagenzeeyo tabamanyi tebafunye lukusa mu nkole ya bulijjo mu Buganda mu nnono omutaka tasaba lukusa agenda kusinkana Ssaabasajja Kabaka era Mayiga abeera wansi w'abataka abataka badda ku Ssaabasajja Kabaka kati olwo batandise okufuula abataka bali ekitalina mugaso mu nsi muno kati kisekererwa abasoiro kati kisekererwa oyo gye bayita system ya divide and rule under dictatorship bajjajja abataka bagenze Namibia kwe muli kuno kwe muli Museveni kwoli Mayiga kwoli Nabawiiki kwoli Sara Kafutu kwoli David Wasajja kuno kwoli ndoza mutegedde ebbaluwa zawe endala yavudde mu State House endala yavudde Mengo they should not meet Osisi Kabaka because they didn't get authorization from Mengo. Who the hell is Mengo?
eyo system gibayita divide and rule kikomekeza ngera Museveni yatuula wali ng'alinze muzannyo gwange guzannyibwa gukolebwa kati bali mu muzannyo gwe kino jala basibirira ntaana Museveni y'omu mu bufere bwe ajja kulagira personal oba private secretary we bawandikwe speech abataka baza n'okufuna press conference in Namibia ne bayisa statement ng'ate eraga nti balabesa basajja kabaka era ali mu mbeera nnungi era bino byogera mujja birabako era baganda mukakkale emitima ebyogera ku social media n'abazikola ku social media balimba fesa basajja kabaka twamulabye bajjajjaffe abataka abali mu Namibia South bali stranded ngenda basaba ekigambo kimu ogutateganya tekuzambuma bazzukulu ba Buganda tuwe ekityo bajjajjaffe fengeri gye tuli bazzukulu bammwe aba .com era bwe musasula obuuma ku masomero oba mu mayigirizo gye tugenda okusoma mututwala kuyiga na kutegeera si bwe kiri tiye era bwe tutegeera ne tutandika okwogera ku nsonga enkulu ate munyiiga ne mugaa nti abaana bano basiru naye bwe tuyiga ne tabachallenginga mulowooza nti ate tuba tutegeera ne bwe tuchallenginga ne mugaa nti bano abaana basiru kati kyekizibu ekiriwo nti oweerera omwana ng'oyagala ayiga abeere mugezi niye omwana bw'atandika okukulengeza ebintu mu ngeri eyiye gy'alabamu olw'okuba nti asomye nga gwe kale wasoma katoba tewasomerako ddala ate otandika kuga nazaala ekyana kisiru ekyana kimbuuza kitya nga nze kitewaakyo simanyi abaana tebategeera abantu tebakyawulira abantu bakulu bitiibwa naye nga gwe omuwadde school fees agenda asome ategedde kubira wano tuwandika nti otegedde ensonga zenjogera kumanyi saagala kuva wano nga abantu tebategedde ekindeeta ku social media kusomesa abantu kutegeera byensomesa oba bye mbabuulira abantu nga bataano mu ngenti mukitegedde n'abala bajja bagoberera njagala abantu bataano mutayipinge nti byenjogera mubikutte mubitegeera bulungi nnyo oyo omu tutegedde njagala abantu bataano bokka katugende mu maaso temwewuunya nga private personal secretary wa Museveni owa State House ng'awandiise speech ennungi bagiwadde abasoiro abali Namibia ne basoma nga abalaga nti Ssaabasajja Kabaka ali bulungi era abazzukulu ba Buganda mukakkanye pressure ebyo mukola byonna Ssaabasajja Kabaka abisiima naye mukendeze pressure muwa bakulu abali emmenge ekitiibwa temutegana pressure ku government n'okwekalakaasa sort of mugirinde naye ng'okulaba ku Ssaabasajja Kabaka kijja kuba kizibu nnyo okujjako nga ntanya kijja kuba kizibu nnyo kubanga Mayiga agamba yalina amaanyi he owns power mutegedde bulungi nnyo kati obuzibu bulabuliruddawa omusajja omutoolo David Wasajja muganda wange dettolongo obudde ettolo butuuse buli kyonna kyokola nkiina mu akayivu yange wano ofuba nnyo okulaba nti ofuuka kabaka wa Buganda ekitajja kusoboka empale teyita mu mutwe oli musajja mutoolo ekyo naawe okimanyi otunze ettaka lya Buganda lyonna oddimalawo musajja mukulu Jjajjaffe Kasujju Lubinga yagambye nti ku myaka gy'olina mu baana ba Muteesa bamanyi tebakola nkona mikolo gyonna gye bakola ku balangira ba Buganda era n'ebigango by'abalangira totuukangayo ne mu nkiko z'abalangira totuulangayo kati gwani mu Buganda era ofaakira ensi bannyabo ne basonjala bategeeza Dr. Kasasa eyaziikiddwa ng'omukopi Dr. Kasasa eyamusse yabadde David Wasajja under the influence of government jjukira baakaanira ettaka lyeri waggulu ku lusozi okwali ennyumba ya Dr. Kasasa oyo musajja n'atwala ettaka lya Dr. Kasasa era ne mu kkooti mwabira nga ne omulamuzi kati bamuteeka ku high court muka Museveni yaani ono eyali mu bintu by'okunoonyereza ku ttaka mutayipinga awo
abali mu kunoonya ku misango gy'okunoonyeza amataka simanyani Mukama Museveni oyo kitemukiwakana gendo byebuulire Catherine bamugemerere mumayinzo muto gwange bamwita Catherine bamugemerere ettaka libaaliko libaleetayo Dr. Kasasa mujjukira bulungi nnyo bamwita Catherine bamugemerere Dr. Kasasa ye yali dokita personal doctor wa Sir Edward Mutesa abadde musajja mugagga nnyo ng'alina business nyingi oyo musajja David Wasajja ng'akozesa Museveni basse Dr. Kasasa ne bamuziika domulanga ku CB nga bakola dokita kingi bakoze Dr. Kasasa oyo musajja David Wasajja yakata abalangira n'abambejja basukka mukaaga ng'akweka history we yatukwa n'okweta mu kutta nnyina ng'era akweka history we Yesawa yemu yagala kutta Ssaabasajja Kabaka ng'okozesa mayiga ofuuke kabaka wabo it is impossible wano nyoko yali muto yali munyarwanda ndosobola kubeera dde kiweewa tosobola teri akumanyi toli mutabani wa Mutesa abalangira bonna baakolebwako edde emikolo ku myaka egigenda mu 5 gy'olina ani yakuteekako wadde bbuza Kasujjubi nga ye takumanyi takukolangako mukolo kati obeera kugamba nti oyagala bwakabaka ogenda bukozesa ki baakuleta mu system ya Museveni ya divide and rule ne Kamafule baakuleta bakusimba olwokuba nti okufaana si Luganda ekifaananyi kya Ssensekere olwokuba oli musobola nakano kafiga k'Abanyarwanda ka face ne sole face ngeya Mutesa ne bakuta buli mwana Mutesa tokolwa nkwadde omukolo ogwakiweewa mu Buganda kati obwalangira obuli luddawa banyabo ne basse batamanyi Dr. Kasasa mwena basajja bakulu bamuziika bagana wadde TV wadde radio ne CBS yenyini kebere BBS n'abalimbula abakimanyi Dr. Kasasa yajjabanga Ssaabasajja Ssekabaka Mutesa bamuziikanga munaku enkola yino bamwaisolating ne bamuwamba nga mulwadde bamujjako family ye bamujjako emikwano SFC ne taking over mpaka lwe yafa ne bawamba omulambo gwe ne bagutwala ku kyalo kyabwe gye bamuziika bateeka obutebe bwalinga 40 ne baziika Dr. Kasasa ng'abaziika embaata yaneti nga bayisa Dr. Agure Kiyingi bwe bayisiza Dr. Kasasa silently era singa president yagenda kuduzika Dr. Kiyingi temwandira wa live y'omulema nga baziika Kiyingi ninga Wasajja yali mukono ogwokutta Dr. Kasasa kyokka omusajja gwatta omusajja gwe yatta yajjanjabanga Sir Edward Mutesa kati mwenna Baganda bali wano ebintu baza bakola ne bawamba omulambo gw'Olanya ne bawamba omulambo gwa Kaweesa ne bawamba omulambo gwa Kasirye Gwanga ne bawamba omulambo gwa Archbishop Kizito Lwanga ne bawamba omulambo gwa Kagezi bawambye ogwani essaawa zino the same process and the same procedures the same figures the same people ebintu bya Kabaka bitakinga step ku step mu same system nga mulaba Kabaka bamuwambye the same thing which is happening bamagana okwogera ekisinga okunnoma ebintu bya happening nga mbiraba bawamba abasajja bazze batta n'ensonga goloza lwaki ono David simanyi Joseph ate yali mu system y'okuwambisa muganda we lwaki Mayiga yatekinze over ku bulambo Ssaabasajja Kabaka n'etatuukayo soka webuze Najjinda wafumbirwa mbaata wafumbirwa nkoko wadde waliwo ekikyamu Najjinda andibadde ogera n'aba Ssaabasajja Kabaka sanga lya Mbogooli naye azifu omwana si wa Kabaka abaana ba Kabaka abala batali babo bonna mu ababulookinga n'abala bali baagala kuwanga nka kudduka kuva mu ggwanga nkiddamu n'Abagereka gy'oli mu Amerika Ssaabasajja Kabaka teyakuwasiza mu Amerika newankubadde obuwanga tebukukkiriza nti kujjanjaba Ssaabasajja Kabaka wandibadde wooli nga gwomu ku bantu abakaayana oli mu Amerika oli mu kulya pizza oli mu genda mu botiki gula ngoye za bbeeyi kubeerako TV kulaba Al Jazeera nakwe kuba makeup sanga lya Mbogo gandi mwana wa Mulwa Mutebi yandibadde essaawa zino ali ku kitaawe kabere junjuka mu musanga n'abuli ekituufu mujja kitegera nejjunju bamu blocking okulaba Ssaabasajja Kabaka kyokka bamuwandiise ebbaluwa n'azitambuza mu Amerika n'azitambuza e Canada nti
Taata mulungi nnyo gyali abatumidde. Be bagamba nti I need to see my father. Bamugamba gwe. Sirika. Abali okumpi n'ejjunju munoonya ajja babuulira. Oba okuva lyava mu America ali luddawa. Ebintu babyalenjinga mbiraba Ssaabasajja Kabaka amuwambe bamukontrolinze nga bakontrolinze abantu abali bagenda okutta yamale bazika emirambo gye mu nkukutu kyekigenda maaso muganya okutegeera. N'abataka bafudde abajega bali mu bbanga omutaka wa Buganda n'otuuka okubanga otambula nga toyina ndagiriro otufu gy'olaga nga ne yakusigudde okugenda na bosa Ssebugo wasigadde mabega ensi mugenda gigamba ki